Waliwo akabenje akagudde ku luguudo lwa Mwasanjala olwa Tororo nga lugenda Busia mu katawuni ak'Embale. Lole Fuso ebadde yeetisse kasooli ng'emutwala mu bitundu eby'e Busia eyo eremeredde omugoba waayo kukakana ng'abantu bana bafiiriddewo. Entiisa ebuutikidde abatuuze mu kibuga ky'Embale Lole UH 094W ebadde yeetisse kasooli bw'eremeredde omugoba waayo bw'etyo ne yekkata ekigwo mu kibuga n'ettirawo abantu bana. Kubafudde kubaddeko wa booda n'omusaabaze ng'owa booda ategeerekeseeko erinnya lyabwe ettaka lyokka nga weebukonde. Mu kifo kyekimu wabaddewo Mmotoka ya Toyota namba UBE 669Q wabula nayo neeremererwa ne zeekoona era omuntu omu n'afiirawo ng'ono abadde ssentebe w'ekyalo Tororo Twayibu Bukulo ng'abadde aweza egy'obukulu 65. The Fuso just maneuvered off the Fuso, steered the vehicle, and then we went off, and the Fuso passed. So we hit this pavement, killed the people that were here, but we survived the petrol station. Omu ku basimattuse akabenje kano ayogedde we gubadde. Eganyo okusiba loole n'ejaamu abaddewo n'etomera dabo kabeni n'egikuba n'egenda ku Sero n'emenya abantu amagulu. Ku Sero gy'olaba wansi eyo y'ekyemmanga hash petrol station emenyeddewo kyama. Alinye kuwa piki walogera kula alinye kuwokubiri n'akubeni enneeyabika omupiira naye neewaba nesanga muzeeyiko emani ng'atuddeawo neebuuka gimugyeko buje ebadde mutuddeko wansi wali mukinya. Omulaba bamuyita Fasali omuntu afe ejewa abadde avuga booda bamututte main. Abeerabiddeko n'agaabwe nabo banenyezza zibbaasi ezipaakinga ku makubo ne zibuzaako abantu we bayitira. Kuba baasi wepaakinga bwetyo aba booda baba tebalina ngeri ekola ki eyita kati oluusi baba bayisanganya emmotoka eva eri kati awo jaamu ebeerawo nnyingi kuba baasi ziba weeziri tewali space ate nga munda eri space weeri lwaki tebapaakinga munda eri. N'okuba baasi naye neyeewoma n'agiviira n'asanga ng'alina okudda ku sayidi eri etali eyiye n'akubirako aba booda kyokolaba kyekiviiriddeko n'omusajja ono waddabo kabeni ono agezezzaako okutasobako omusajja waddabo kabeni ono lwakuba nti mmotoka ye terina maasi. Ssente wa esse esooka mu kitundu kino Wamala Umar aliko byalambise ebyetaagisa okukolebwa ku luguudo kuno. Baasi bayingize amabaasi munda Jaamu bebaleeta jaamu era sinza okulimba nti waliwo jaamu endala ereeta naye baasi zezireeta jaamu wano kubanga tufunye several times accidents wano. Emmotoka zifuluma ziyingira oli avuera ategere nti wali ekivaayo akendeezeemu ajje mpolampola obubenje butera okubeerawo kuwa batuteekerewo hampu bategeyo neeno. Byamakumbi Emmanuel, Crossroad TV, Omunyi.